era jjukira nti ayita waggulu eri n'ekyenga zeezo gy'abadaliridde abawagizi abali ku touchline. Bagusimudde muwanvu ne gujja bagutomedde. Abadde Salisha Fake n'ateesa wa Alani Oyurofe n'ateresako wansi wana emisinde onene Rachi Habati wa Gomba n'ateresa wansi wano waliwo kyenge ekaaba ne gutuuka onawulira bwe guva wansi eno Shafiki Sali alese rasi wano ne bagutomerawo ne guvaawo mpola teguvuddewo kiri awo ne baddamu ne bakuba tteke ne bagujjawo badde Joseph Kiza di midfield abana ne bagamba nti kati kakugwere kuliku kunaku olwa bbalaza ennaku z'omwezi nga 9 so nga ate ogw'amawokota ne bannaffe ababulemezi gwakugwera Kasana Luweero nagwo guwedde emu. Nkuza ku Masengere mu studios tweyongereyo n'enteekateeka ez'enjawulo tubagala nnyo tubagalira ddala. Olwaleero byonna bikyusizza akaviiri kakwatiramu akajjeeyo omujozi bagukyusizza simanyi oba kiba kiina kye kiranga
oba kireje kitutegeeza mu nkyukakyuka ezikoleddwamuko kuba munnange bulijjo bwobanga ekikwata ekyo kikutambulira bulungi leero n'obanga ate okijjeeyo kiba kireeta okweyagisa bw'atyo refari n'abanga ate aguggyeko akawo wano Henry Musisi wano ku kisaawe ekyekabula soke gutandikiddewo n'okkubibwa wano era nga abadde Joseph Kiza mupiira agusanda budde ne gugenda bugenzi wabweru wano batandikiddewo kukasuka era nga Sali Shafik yakasa akapiira ne kajjawo waggulu wali ne bakajjako Klein abadde omusambi oli kiradapo omupiira ne guddamu ne guyita bagenda kukasuka Shafik Sali yakasa akapiira ne kajja okusanga Alan Orowothi ali waggulu wano alina byagezaako okubanga akakasa bawaguddeko na Uganda kyolina okukola gula obuguzi account yo saving and Central Bank ojja kulaba muganda nga tosigadde kyekimu olw'ensonga nti bank y'omuntu owa bulijjo wano Captain Twaha Aiman Kasi Joseph manyi mangi nnyo makatikati wano ne bakuba ne bagu obstructing ne guddamu ne kutuuke wa Shakib Mayanja Shakibo anoonya ekigere n'aguzeekewako okufuna support ewa Kiradapo ananaagidde tagusudde nno lwakubadde walawala kokko ne bafuna wano Kambugu Lawrence yalina n'amukuba ejje eryabuliwo kye bakola Buddu ewooma lwa buwombe wano bamugambye weeteeketeeke ne Alan Orowothi ne yeeteeketeeke aguba ne gunyenya akatimba ate tulabe ekiddako olw'ensonga nti n'eddakiika nazo zinayoyoma wano gwe munanga ali ku BBS telefina ey'obwakabaka bwa Buganda saawa yonaako Montedenge eriragira omusambi ono kubanga ataakuba penalty akadde konna bakulengeza wano obunkenke obubutikidde wano ekabula soke okuva ku mukwasi wa goolo okudda ku mukubi wa penalty okugenda ku bawagizi ne ku basambi bannaabwe n'asika omuka n'akangabala kimu bibiri bisatu bina bitano n'asikamuko agenda kusinziira neetereza n'akyusa obufu Sekamwa teyenyeenya Sekamwa Alan Orowothi eyava mu amusi eri eteso n'atuukira ebuwama n'asalekereje n'ajja wali empenja neyeyongera wano ekabula soke musaza Gomba wateebedde ggoolo ey'okuna sizoni eno emipiira nagye yakasambira essaza lye Gomba ekulembedde banafu bannabuddu eggoolo emu ku bwereere ya eyingidde ekisaawe okulaba ngeri kye basobola okuwamu obujjanjabi omusambi ono ow'essaza erya Buddu alabise nga Aiman Twaha kapiteni w'essaza erya Buddu kitegeeza nti omutendesi agenda kwalizibwa okukola enkyukakyuka obaolya zatetegekedde Aiman ate yateebe ggoolo y'essaza erya Buddu genda nde tulabe naye nga mbeera si nnyangu wadde n'akamu tujjako okubanga tusabira omusambi ono agisibuli omu atuna mu ngeri yiye naye tamanyi kikigenda mu maaso buli omu atuna mu ngeri yiye wamukatoddeko ebitangawaaza mwongere okubanga ate beetegereza embeera nga bweri muyimiridde okumala kabanga olw'okugezaako okuteeza embeera olabe engeri ki omusambi gyafunamu obujjanjabi abagizi tulina okulaba mu ngeri ye abamu kati n'ekiboozi batandise okuteekako batandeka ebitangawaaza bongere okwetegereza ebigenda mu maaso
Kino kiba kitegeeza omupiira guno gugenda kukeererwa mu ddala obudde abadde babusuubira okubanga gugwera mu budde olw'eddakiika ezo eziriwo ezogezako okutaasa obulamu bw'omusambi wa Buddu, so tokisuubira kugwera mu budde bwe bumu nga mugwabadde gulina okubanga gutandikira. Ebyo ne betuyita ebigwa bitalaze, kuba kitegeeza nti ne TV nga TV kula programming ejja kuba etaataaganyizibwa omupiira erina ogulaga gugwe. Kati olaba enjega eguddewo eteetegekeddwa, mulimu ekiro ekyenkuba, musambi akooneddwa, so suubira omupiira guno kubanga ate gugenda kwesikamuko. Naye nga ekirungi tujja kwebaza olw'enteekateeka nti bw'olaba nti waakiri byonna biba byetaagisa mu budde nga buno nti stretcher weeri, stretch eyo ya mu ambulance mwebeera era mubagije ambulance weeri ekyetaagisa nti kisukka ekisaawe baba basobola okubanga bakikola, omusambi n'abanga ate afuna obujjanjabi obwetaagisa okubanga ate obulamu bwe waakiri busobola okubanga ate bugezaako okutaasibwa. So bamutadde ku stretcher kuba mutwalira abenga ate tunaamanya ebiddirira kati kiri eri mutendesa enkyukakyuka gy'agenda okukolamu akadde kano. Twaha Imani Ture kapiteni w'abanaffe aba Buddu yeetimye mujozi namba 8 yafunye obuvune, naye nga tusaba ku lw'ekisa kya Mukama abeere nga ate asuuka n'okudda obulungi engulu ennyo musambi oyo. Jjukira nti era nga bw'omulengera agezaako okulwana mu jaasi agamba temuntwala. Imani ayagala kuva ku stretcher, naye omanyi wabaawo ebiragiro by'abasawo nti wano we tuli kagaali ke kalina okukola, toweesobola nga ggwe.